Yes, Faridah TV ujimbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasa mu subscribing ate munyigene kade Kitalo munanga abantu 20 bafidde mu accident wali mu bitundu bye Kampala mu bitundu bye Nambole. Faridah Nakazibwe Faridah Nakazibwe Takikiliza sasidde abo bonna bampi abafidde mu kabenje kano mina masawo obubaka abutadde ku mukutugwe ogwa Instagram stars no gegamu ku mawuli agatamba iranga kigamu mawuli agatambatambula ku social media essaawa no munange abantu 20 bafidde mu accident basose gamba abantu 10 n'okusoba ne kati essaawa no baweze abantu 20 akabenje kabadde mbetundu bye Nambole olunaku olw'eggulu kawungeezi emmotoka zabadde mu jam nga basinga jjukira banyuka nga omanyi kawungeezi abantu nga banyuka ssaawa nga 12 11 abantu nga bali mu kunyuka emmotoka loole yalikoze ki yalemereddde okubanga esiba n'eryoka eziyita waggulu jjukira zabadde mu jjamu n'eziyita waggulu era abantu munnange bakafa 20 ate nga wakyaliyo bangi nnyo abali mu mbeera embi olw'ensonga nti ekimotoka kiroole kyasaabadde emmotoka zabadde nnyingi nnyo. Faridah Nakazibwe asaasidde bonna bambi abo abakoze ki abafiidde mu kabenje kano n'abo abafunye ebisago obubaka buno abutadde ku mukutugwe ogwa Instagram bambi n'agamba nti Katonda abo bonna abafidde mu accident yakoze ki abalamuze kisa abawumuze mirembe jjukira abaserebu bangi nnyo abagenzi ku mikutu gyabwe egya social media bambi okukola ki okubanga bagamba bakungubagira oba balaga nti bali wamu n'abamunnange abakoze ki abafunye obuzibu mu kabenje kano nga bakungubagira abo abakafiiriddemu akabenje kano abantu 20 abantu bangi ate nga bangi nnyo bambi abakosebwa abakyali mu malwalire emmotoka yasaabadde emmotoka ate zonna nezigwawo zonna nezigwawo era nga munnange empaka nakakati bakyagenda maaso n'okubanga bazitematema balabe okuba nti bafa okulaba nga temulimu n'omu yakoze ki yasigaliddemu kubanga n'abasinga babadde bafiiriddewo already ku sipooti essaawa eyo emmotoka ng'ekoze ki ng'esaabaddwa abasinga bafiiriddewo mbagirawo kitalo nnyo ky'abantu abo munnange abafiidde mu accident eno eyabadde dekabusa olunaku olw'eggulu mbetundu by'e Nambole oluguudo oluva e Kampala okudda ejjinja olunaku olw'eggulu ne kata abantu abasoba mu 10 abantu basoba mu 10 bali 20 jjukira essaawa zino ate nga bakyaliyo abalwadde ennyo abasawo balwana nnyo okufa okulaba nga bakola ki abataasawo bonna abakoze ki abafunye obuzibu mu accident eno naye nga accident yo baaba ng'amazima yabadde y'amaanyi nnyo accident yabadde y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira mbebaza mbagamba nti amuli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faridah TV gisubscribe ate onyigene kale accident yabadde y'amaanyi yabadde wali mbetundu by'e Nambole ku luguudo oluva e Kampala okudda ejjinja Nakazibwe asaasidde abo bonna abakoze ki abafunye obuzibu mu kabenje kano n'abo abafiiriddwa abantu baabwe ne basebu bangi nnyo abakoze ki abalaze ambi okunyolwa eri bano abantu abakoze ki abafidde mu accident eno wabula abasinga basabye abavuga abidduka obeera otuse mu jjamu kyekikuvugisa sipiidi vuga mpola nga banenge gye bakola ki nga bano engeri gye bavugamu kubanga kitaga nti owaloole yabadde afunye space nga yasimbeweka kati nayagala ndowooza okukola ki okuvuga sipiidi ajagatte gaapu eno gye babadde bakoze ki gye babadde bamunesijjukira mu jjamu emmotoka zigenda ziseetuka mpola kati ayagirese sipiidi ng'ayagala okubanga agata gaapu eyo kati yakakanye akoze ki yakakanye ayiseko wisi n'aziyita waggulu tebeezamu n'aziyita waggulu loole nga bw'ogiringira loole eyo yayise emmotoka zino waggulu zonna neryoka ezifootola yaziyise waggulu njukira mbagambe yabadde ageza kubanga agata gaapu ey'emmotoka nga omanyi emmotoka bwe zibeera mu jjaamu kuba omuntu asobola okuwa space ng'oli mabegakoowe kati oyagala okukola ki nawe oyagala nawe osembere ojja ogatte gaapu eyo gy'abeera akulese maama oba yabadde agivuze speed break nezita tewali amanyi n'eryoka eyita waggulu zonna nesabala abantu bangi bambi abafiiddewo ku sport mbagambye abantu 10 bafiiddewo ku sport essaawa eyo bafiiddewo ku sport era abadde bakanya kujjangayo mirambo n'abadde basigaddemu akalamu nga bwe bamujja mu mmotoka ng'akalirawo
ng'akalirawo ng'afiirawo era mpaka nakakati bakyagenda maaso n'okubanga balwana nabo abali akagamba abamu kwabo bakosebwa abaddusibwa malwaliro bafe okulaba nga bataasa obulamu bwabwe naye nga situation yo si nnungi okutwaliza wamu embeera nkalu nnyo nga bw'okiwulira kwegamba era essala zikyetaagisa era nga Nakazibwe asabidde abo bonna abakoze ki abatwalibwa mu ddwaliro nga bakyaliko kikuba mukono Mukama Katonda abasobozesa okukola ki abasobozesa okubanga bawona n'okubanga badda engulu n'okubanga baddamu kubanga balamu Mukama Katonda abawe second chance era n'asabira n'abo abafudde Mukama Katonda abawe ekyumulo eky'emirembe abayimbi bangi nnyo abagenze ku mikutu gyabwe egya social media ne bateeka obubaka n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo ku nsonga eno kubanga bambi kitalo nnyo omusajja wa loole kyeyakoze emmotoka lengera kyeyakoze emmotoka Mukama Katonda laba kyeyakoze emmotoka yazifotode zonna abantu baali tebayinza butafa kubanga abaddewo bagamba nti omuvuzi wa loole ono emmotoka kirabika yaganye okusiba naye ng'ate already amaze okugireeta okwagala ogatagaapu kati bwe yagireese yayiseeko bwesinogoza okwagala okugisiba yayiseeko bwesi neyita mu bbanga neyita waggulu ku zino ezabadde zimuli maaso ng'egenda eziyita waggulu ng'egenda ezifootole eziyita waggulu yayise ku mmotoka zabadde nyijjukira zabadde zeeri kumukumu nga omanyi jjaamu naawe wasinga tewabadde ejjaamu oba osanga yalifunyeko oba wagikoone walala naye ate jjukira jjaamu yabaddewo ng'ate waliwo n'abantu oluusi abali okumpi n'ekkuba ewali jjaamu oluusi n'abamu abasala mu mmotoka eziri jjaamu abo bonna baafiiridde mu njega eyo wabawo abasala wabawo ababeera ku kkuba bagala okusala n'ababeera bali mu kusala nga bali mu mmotoka ezo eza jjaamu jjukira ebiseera ebisinga eri abamu abasalira mu jjaamu olw'ensonga nti emmotoka zibeera wamu ng'oba osobola okusala kati abo bonna baafiiridde mu kavuyo ako baafiiridde mu kabenje ako bonna sigamba nti ababadde mu mmotoka bokka be baafudde nedda n'ababadde bali mu kusala naye bakoze ki nabo baafiiriddemu olw'ensonga nti ono yagireese nga omanyi accident nawe oba togisuubira egwa bugwi kati abo bonna baabasaabadde kitalo nnyo bambi kitalo nnyo ekikangabwa kino kikyali kyamaanyi nnyo mu ggwanga Uganda kikyali kyamaanyi nnyo alw'abantu omuwendo gw'abantu ogwo gwonna ogwafudde mu ngeri bweti jimpereka like ate subscribe ngonyigene kande Faridah TV gimatondeka abali kata Saudi Arabia abasinze Bahrain abasinze mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga munfollowinga abali ku University of Chicago abali Germany mu kibuga Berlin n'abali mu munange byebyo Faridah TV kitalo nnyo subscribe mwera